Hi, mukyebaleko bassebo ne bannyabo. Naffe tugyebale, naffe tukola weewaawo. Kale eri abapya tubaaniriza, eri abakadde tubeebaza okwekumira ku mukutu. Abapya mwenna please subscribe. Ekintu ekyo weekiri awo kikooneko, bw'omala ogende onyige ku ppeesa eri ekigalo ekitunudde waggulu, obeere nga olikinze bwaffe. Ekyo kituyambako okutwongera amaanyi okwongera okunoonyereza. Kale mu ngeri eyo olwaleero njagadde tutunuulire mu kanyomero kaffe kano buulirako bamaama. Ono ye agamba maama. Twakola omulongo. Omulongo oyo baamutulagula ne batugamba tuliko omulongo. Oluvannyuma lw'okuba nti bwe twagenda ew'omusawo ono, mukulu waffe yalinnyibwako empewo ne yeewalula. Omusawo yatugamba nti tuliko omulongo. Bw'atyo yatusindika n'atugamba tugende ku mugga Ssezzibwa tunone omulongo oyo, tumuleete tumukole abe nga alekeraawo okutubanja. Naye maama bwe twagenda ku mugga twatuukayo era buli kimu twakikolanga bwe yatugamba. Naye mu kudda twafuna akabenje maama. Ku bantu 7 abaagenda nawonawo nze n'omwana wange atali mu mbeera nnungi kubanga kati awezezza emyaka 6 naye tatuula, abeera yeebase bwebasi. We twagendera yali akyali mu myezi nga 4-5 nga tusuubira nti ajja kutuula kubanga yali akyali muto ng'ate mwana wa bulenzi, nga batugambye eby'okutuula tubikwate mpola ajja kutuula. Naye okuva ku mbeera eyo nze gw'olaba wano maama ntya okola ensonga yonna ey'empewo, ntya ogenda mu kyaki okusinziira ku nsisi n'entiisa gye nafuna nga ndaba bannange batukomoka. Mpulira buli kimu nkitya era simanyi kyakkola. Maama mbuuza ensobi yava wa? Kiki kye twakola mu bukyamu ekyatutuusa ku ekyo? Kubanga nze n'ew'omusawo natya okuddayo. Maama munnange yogerako nange. Mwana muwala nakasi ng'olabye munnange, ng'olabye n'ekizibu, ng'olabye n'entiisa. Ekyo nno kinene kinenemukko munnange. Naye nga abalubaale ekyo ensobi eyo tugikola nnyo. Nsuubira oba kiva ku bassenkulu oba kiva ku bannankulu kwegamba ababakulembera mu nsonga zino. Ogamba otya nti ogenda kunona omulongo? Ensobi eno ezze ekolebwa entakera. Omulongo yafuuka omulongo. Omulongo yafuuka omulongo. Naye njagala mbabuulire nti amateeka agafuga mu Bwakabaka bwa bajajjaffe tegaawukana nnyo n'amateeka gatufuga wano. Omuzungu ye yagamba nti nga bwe kikolebwa eyo mu ggulu tusaba bwe kiba kikolebwa ne wano. Naye amazima gali nti amateeka ge tulina wano ate gaasooka eri okujja wano. Naye bannange otandika otya okwemoolera ku mwana w'omuntu nga takuwadde lukusa? Abali mu mitala w'amayanja musobola otujulira mu nsonga eyo. Osobola okuva gy'ovudde n'ogenda n'owa omwana wa munno ekyokulya oba ssente oba olugoye oba ekintu kyonna. Ebintu bitabuka ne mugenda ne mu kkooti ne biyingiramu ne poliisi. Naye ffe wano ffe tulimu okwo okumanyiira. Otandika otya okukola omulongo w'oli nga takuwadde lukusa? Emitendera emituufu egikola obulongo gyalibadde nti tusooka ne twebuuza ku taata ne maama, ye Ssaalongo ne Nnaalongo. Bwe tumala okubeebuuzaako era ne batubuulira bo bye baagala tukole, olwo ne batuwa olukisa olukola
ddala ku balongo baabwe oba ku mulongo waabwe. Naye abantu bangi entakera basituka ne bakola omulongo nga tebeebuuzizza ku bakadde b'omulongo oyo. Ekyo kireetera ddala obuzibu. Mugenda ne mwebuuza naye ebintu ebyo Nnaalongo by'atusomesa abiggya wa? Nze misambwa gye gyantendeka. Empewo zonna zanneetendekera. Ate bwe ziba zisituse okutendeka ebeera hands on, buli kimu okiyigira like mu field, okikola ne kikuviiramu obuzibu n'okimanya. This time round abalongo abaasobezebwa si nze nabasobya. Naye bwe tumala okukola abalongo twatereeza obwa Nnaalongo ne tutereeza obwa Ssaalongo. Embeera yatambula bulungi nnyo era abaali bakyankalanye, abaali baavuwadde, abaali baalwala olw'abalongo buli kimu kyatereera. Obuzibu buva wa? Obuzibu buva awo ng'abalongo balina okugenda ewa mukulu waabwe okuwummula. Bo bwe bajja nga bagenda mu bibbo by'abalongo nga babategeeza nti balongo batu baana bannammwe bagendako wa mukulu waabwe kuwummula. Nga bakwata baana nga babaweereza ewa mukulu waabwe bawummule. Maama agenda okuva okutwala abaana agenda okutuuka ewaka ng'emisota egi giri mu ddiiro. Ogumu gutudde mu ntebe erudda, omulala gutudde mu ntebe erudda. Ogumu munene, omulala mutono. Era nja kwagala mumbuulire mulowooza ku bombi ani yali Nnaalongo, omunene oba omutono? Ku bombi ani yali Ssaalongo, omunene oba omutono? Ekyo nkisuubira awo mu comment section mumbuulire mu kumanya kwammwe ani gwe mulowooza eyali omunene ku misota egyo gyombi. Kale nno ono yali Ssaalongo ne Nnaalongo nga bazze kumanya okuva ddi ng'abaana bano baafuuka bakyetwala. Ogamba otya nti abaana bagenda kuwummulako ewa muganda waabwe nga ffe bakadde baabwe temututegeezezza? Kale nno emisota gyakyakala waka, gyakola obuvuyo okutuusa lwe beekubira enduulu, walalala walalala, Nnaalongo taata mutuyambe, kiki nti anti abaana, ate kiki nti anti baagenze, ate olwo tulina emisota ebiri wano naye gikoze embaga. Owulidde? So twali tulina okuwoyawoya Ssaalongo ne Nnaalongo. Munnange bakkiriza ensonga ne bazitereeza era ne batukolera ekyettendo eky'okujjukirirangako nti ate bo tebazanyisibwa. Baagenda mu kisenge era buli omu we yabuulira yalekawo ekyeyubulo. Era ebyeyubulo ebyo byakolebwako emikolo. Obwo bwe bayita obulongo obutuukiridde. Kati ggwe nga owazaala abalongo tolaba nga ku maanyi g'abalongo obwa Ssaalongo n'obwa Nnaalongo tukutegeeza nti gyeri. Abalongo boogera, obwa Ssaalongo bwogera, obwa Nnaalongo bwogera. Butambula, butegeera. So bw'oba obakwasaganya saagala ogambe nti ate okwasaganya mpewo just okola lwakuba baakugambye. No, manya abantu bano gye bali erya ddala. Balaba, bawulira. Kaakati ne bano bamukwano abaafuna akabenje kiteekeddwa okuba nga mwalimu ill intentions. Abo either abaagenda okunona omulongo nga kwe kwali abalina ebigendererwa ebikyamu mu nsonga eyo, oba eyabatuma nga yayina ebigendererwa ebikyamu mu nsonga eyo. So mbakuutira baana bange buli lwe tuba tulina ensonga gye tweyimbamu okukola tubeere conscious, tubeere ku page emu ffenna era tukakase nti tukola ekintu kimu kitaatuviireko mitawaana. Kale bwe kituuka ku nsonga z'abalongo, please take note. Ssaalongo temumwerabira, Nnaalongo temumwerabira. Mubajjukirenga era mubakulembeze nnyo mu nsonga z'abalongo zino oba ez'omulongo. Bangi ensobi mugikoze
ne muleeta omulongo ne mumukola ne mumuteeka awo, omulongo n'abafuukira ttagali. Ani agenda omugambako? Mmwe mumuzaala. Agenda kwekola buli kimu, agenda bayisa bubi. Owulidde? Mumukozeeko, oluusi mumukoleddeko mu bukyamu, mumusalidde omusaayi, ategedde n'omusaayi gye guli, atandise obbakinjaaja omu ku omu. Ani agenda omugambako? Mbadde bwaddene ligambwako nnyini lyo. Kati mwe mukoze omulongo nga taliiko buyinza bumukomako, mugenda mulabirira mutya? Mugenda mukuuma mutya? Mugenda kkakasa mutya nti tabava mu ngalo okukola ye by'ayagala ebyamawaggali? Kubanga ffenna tukimanyi bulungi nti abaana basobola okubeera stubborn, and at the end of the day only parents abazaala abaana abo be basobola obbakangavvula, be basobola obbagambako. Don't think these things are different from reality. They are not. Okiraba? So whenever you think okukwatagana ku balongo, please think about their parents also. Mukolere abalongo ne bazadde baabwe, mubakolere. Abazadde bwe banaasiima, abalongo bano ate bagenda kubeera very fruitful. Yeah, very fruitful. So kansubire nti byonna mubitegedde bulungi. Munnaffe tukusaasira olw'embeera gy'oyitamu. Kituufu embeera nzibu nnyo, naye tekigaana kugezaako, kubanga ng'okyali mulamu tossa mukono, ng'okyali mulamu osigala olwana. Kale tekigaana osobola okuggyako ewa maama ne taata, ate ne tulaba bwe tutaasa embeera, kubanga abalongo bonna gye buva ne gye budda, Kabaka Mukasa yakakasa ensonga zaabwe. Kale mu ngeri eyo alina obusobozi obutereeza abalongo bonna, kabe ba butonzi, kabe ba buzaale, kyonna ekikwatagana ku balongo, just name it, ajja kukikwasaganyiza bulungi era kitereere. Kale nno eriyo mmwe abagamba nti nze ndoota bampita Nnaalongo, ndoota abalongo, ndabika baŋŋamba ndi Nnaalongo w'omu butonzi. Byonna ebyo bikwasaganyizibwa bulungi, okuggyako ate ababikola mu bukyamu mwe muleetera abantu munnange okulowooza nti ebintu bino bizibu nnyo, nti era bibi. Naye bannange temwenyiisa bantu bulamu. Bw'owulira ng'ekintu kino tokitegeera bulungi, kireke, omulala ajja kukikola. Kireke, mutima omulungi, kireke. Munno mugambe nti munnange kino sijja kusobola kukikola, ninawo embeera etansobozesa kukikola. Ajja kukitegeera era ajja kusala amagezi amalala. Kale tubasabira okubeera obulungi era tubasabira obulongo bubalongooseze embeera, mubeere nga musobola okubutereeza, kubanga bwe bulongoofu obusibukamu okusiba ate n'okusumululwa kwa byonna. Era nga bwe tutyo tukoola abaana abalongo, abatonde, ababumbe, abazaale, bakasoole, magobwe ne bamayanja, nga tusaba obulongoofu buke eri ensi eno. Omulembe gw'ekibi ate nagwo gukome, kubanga mpaawo kitakya, ekibi kitambudde ebbanga ddene, ababi baweereddwa ebbeetu, ababi bali mu mbeera nnungi, so nga abalungi ate bo babonaabona. Bw'okola obulungi tosasulwa, ate oli bw'akola ekibi ate ye n'akungirizibwa nnyo, ate n'ayongerwa n'ebirala nga ye bw'aba abyagala. Kale embeera eyo yeetaaga okukyusaamu. Ayi Bakama baffe, tusaba okusaasira kwammwe kututambulireko ffe abaana ba Kintu ne Nnambi, tufune emirembe mu mitima ne mu bulamu bwaffe, ne bye tukola byonna biruŋŋame bulungi. Weewaawo.